Honorable Kyagulanyi bw'aba atukulembera enkya tulwane nja kumuva emabega. Bw'aba atukulembera tugende wa byabakama. Awo we tulina obuzibu. Tojja mwerekera. Kubanga okusooka nabagambye nti awambye eggwanga ali omu. Ne Dr. Kimanyi obuyinza mu nsi Uganda buyita mu kalulu. Kati awo ojja kundwaza n'omutwe. Akalulu ani gwe kaali kajje mu buyinza. Kusooka gwe Meddi ng'oli mulamu kuva lw'ozaalibwa n'okutuusa leero akalulu ani gwe kajja mu buyinza. Tewabadde. Ani gwe kaaleeta. Bangi. Mbuuliraayo mu buyinza. Si mu office. Obuyinza nakugambye nti obuyinza. Dr. Kizza Besigye oli otya taata kansuubire nti oli bulungi. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Twebaza Omukama Katonda olw'ekirabo ky'obulamu bwo obutagasizza ggwe wekka ne famire era kumpi Mukama Katonda obulamu bwo bwe yali abukuwa teyabuwa ggwe wekka wabula yabutuweeramu ne bannayuganda ffenna abanyigirizibwa kubanga tubukozesezza nnyo okulaba nga twenunula era ekitundu kye eky'obulamu ekisinga okimazzeko ng'olafuuba n'okulaba ng'ensi yattu Uganda esobola okununukedde mu mikono gy'abannansi. Naye wadde nga guli gutyo Dr. Kizza Besigye nzikiriza nkuwabulemuuko wano katono kitange kubanga Omuganda agamba nti ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina. Dr. Kizza Besigye nakuwuliddeko mu katambi akamu ako kensoose okuzannya ng'ogamba nti oli mwetegefu okubeera emabega wa Kyagulanyi akkulembere singa abeera akutwala mu kulwana so si mu kalulu. Okusooka okuwabulamuuko katono nga sinnatuuka ku pointi yo Dr. Kizza Besigye. Bino ebintu si bya Kyagulanyi. Era Kyagulanyi si gw'olina okudda emabega. Zino ensonga za bannayuganda abanyigirizibwa. Zino ensonga za bannayuganda abakoowu. Zino ensonga za bannayuganda abaweddemu essuubi. Zino ensonga za bannayuganda abasibiddwa oba abalina abaabwe abaasibwa. Zino ensonga za bannayuganda abattiddwa oba abalina abaabwe abattibwa. Zino ensonga za bannayuganda abagobeddwa ku ttaka abatakyalinako waabwe. Zino ensonga za bannayuganda ababuziddwawo n'abo abalinako abaabwe abaabuzibwawo. Zino ensonga za bannayuganda abawambiddwa n'abo abalinako abaabwe abaawambibwa. Zino ensonga za bannayuganda abaliko obulemu obwaleetebwa gavumenti eno. Zino ensonga si za Kyagulanyi. Era Dr. Kizza Besigye Kyagulanyi si gw'olina okwegattako. Bannayuganda abanyigirizibwa bw'olina okwegattako. Oba y'ensonga lwaki wagaana okutwegattako mu mwaka gwa 2021 ng'olowooza nti ogenda kuba weegasse ku Kyagulanyi walimba Dr. Kizza Besigye. Zino ensonga Kyagulanyi akulembera nkulembere naye nga takulembera ku lwa famire ya mwami JW Sentamu akulembera ku lwa bannayuganda abanyigirizibwa. Era bw'oba omwegasseeko obeera toyambye ye ng'omuntu mutabani wa JW Sentamu wabula obeera oyambye ffe bannayuganda abanyigirizibwa. Olunaku olwaleero bw'ovaayo struggle yonna n'ogipeyintinga oba n'ogitaaminga ku lwa Kyagulanyi oba n'ogisiiga ku Kyagulanyi nti Kyagulanyi yategeeza struggle. Nedda struggle tetegeeza muntu buntu kubanga struggle bw'eba yali etegeeza muntu buntu bwe waalivuddewo waaligenze nayo naye yo struggle yasobola okwerondera omuntu omulala agikulembera. Era ng'omuntu oyo bw'omudda emabega si ggwe abaamuyambye okumudda emabega era si ggwe oba oyambye okudda emabega wabula ng'oba oyambye bannayuganda abanyigirizibwa. Obeera oyambye bannayuganda abali mu buyinike. Obeera oyambye bannayuganda abali mu bukoowu. Era Dr. Kizza Besigye struggle bw'ogitaamingira ku ba individuals oba bw'ogipeyintinga ba individuals kitegeeza nti ne bw'olifunamu obutabanguko ne ba individuals ogenda bivaamu kubanga olaba oyamba bo bantu ssekinnoomu. Naye ng'ekituufu kiri nti oba oyamba bannayuganda abanyigirizibwa oba obeererawo bannayuganda abanyigirizibwa. Bannayuganda abanyigirizibwa batambudde naawe okumala emyaka kaakano 20. Kaakati kyekiseera naawe otambule nabo ate obakuba mugongo. Teno strategy muli mu kukozesa nnafu kyokka nga ye strategy y'emu mwe baatambulira naawe. Senga strategy eyo teyali ntuufu nga bwe ffenna bwe tukimanyi nti ddala kituufu si ntuufu waali kitubuusizza nga tukyatambula naawe. Waali kitugambye nga tukyatambula naawe.
kubanga Dr. Kizza Besigye twatambula naye mu nkola emu okumala emirundi 4. Dr. Kizza Besigye nga tufa, Dr. Kizza Besigye nga tusibwa, Dr. Kizza Besigye nga tuwambibwa, Dr. Kizza Besigye nga tulemazibwa, Dr. Kizza Besigye nga tubuzibwawo, naye tetwagamba ti ffe nga batukwata. Ye Besigye we bamukwata bamuteeka Naggalama nga bamutayeddira ewaabwe, ffe nga tuvundira mu makomera kubanga twamanya tetulwanira ggwe. Twamanya nti si ggwe gwe tuzze emabega. Twamanya nti otuyamba na buyambi okutubeera mu maaso ne tukudde emabega lwa nsonga nti gwoyinza okuba toli mu bulumi nga bwe tulina, gwoyinza okuba toli mwavu nga ffe, gwoyinza okuba tonyigirizibwa nga ffe. Kakati bwe watukulemberamu twalabanga gwatuyamba obuyambi okukulembera ekizibu kyaffe, eddoboozi lyaffe n'ekirowoozo kyaffe okukikulemberera. Ffe tetwali mabegawo, twabanga mabega wa kirowoozo kyaffe. Otherwise senga twalinga mabegawo ebbanga lyonna singa tokyakkirizibwa kutwogereramu, kubanga olw'okuba ggwe tufiiriddwa abantu. Bantu bangi basibiddwa, bantu bangi bawambiddwa, bantu bangi bakoleddwako ebikolobero, naye tetwakiteeka ku ggwe kubanga wali okulembera kirowoozo, ekirowoozo ekyaffe ffennyini. Bwe wabaawo abaafa mu ffe baafa lwa kirowoozo kyaffe, so si lwa kubanga ggwe Dr. Kizza Besigye. Kakati ate ggwe kye kiseera naawe otudde emabega tufune omuvuzi omulala tulabe nga tujjawo mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni, ate ggwe y'omu ali mu kukola statement egamba tinja kudda Kyagulanyi emabega singa aba nkulemberamu kugenda kulwana, so si kunkulemberamu kugenda mu kalulu. Bino ebintu si bya Kyagulanyi. Era toyina muntu yenna gw'oyina kudda mabega. Ekirowoozo kye bayita okwenunula ky'oyina okudda emabega. Zino ensonga za ggwanga, zino ensonga za bannayuganda abanyigirizibwa. Bannayuganda abanyigirizibwa batambula naye mu nkola y'emu gy'ovumirira. It is your turn naawe okutambula nabo, oyagala beekukuma. Era gwe Dr. Kizza Besigye olowooza kaweefube waffe okulwana okufuula president emirundi gyonna gye twakulonda, gye twattibwa, gye twasiba, gw'osuubira tusasulamu ki? Obulamu bw'abantu abaafa nga bakuzze emabega si lwakuba nti ggwe yabattisa, naye ekirowoozo kyabwe kye bakugamba olidinge ng'okigenze mu maaso bo ne bakudde emabega. Bawulira batya essaawe nga kye kiseera kyo naawe okubabeerako emabega, okutambula n'ekirowoozo kyabwe nga waliwo akikulembera naye ng'obakuba omugongo obakuba eddolera. Dr. Kizza Besigye bino ebintu si by'abantu ssekinnoomu, okuggyako nga ggwe twabanga tukulwanirira oba bwe twabanga tulwana ku mulembe gwo twalwanirira ggwe nga ssekinnoomu kufuuka pulezidenti nga ffe twali tetwerwanirira, obanga watugamba bugambi nti nkulembera kirowoozo naye ng'ate ekituufu kiri nti weekulembedde okutuuka mu buyinza nga ffe otukozesa bukozesa. Dr. Kizza Besigye oli mutuufu, akalulu tekajjaako Museveni, naye akalulu kasobola okuvaako kwa Museveni. Wayina okubaawo sparking factor. Olaba n'omukyala nga yakoowadda mukyala munne ku mizigo, tasobola kuva buveeri n'amukuba luyi, waakiri asindika akaana ne koonoona ku mulyango gwe, wabalukewo olutalo basobole okulwanagana. Ekituufu kiri nti sparking factor eriwa, kubanga Dr. Kizza Besigye gwagamba His Excellency Bobi Wine tojja mwegattako ng'agenze kulwana, ate gwe munnamagye. Bobi Wine civilian gwe tandika, tukusangewa tusookerewa. Era lwaki mu regimu yo gwe tewatandika? Lwaki mu regimu yono mwalina okutandikira? Lwaki mu regimu yo gwe tewabyogera? Lwaki mu regimu yono mwosobola okubyogerera? Kubanga okimanyi ffenna tukkirize ekkubo eryo lyoyogerako ne mu mateeka g'ensi yonna limenya mateeka, naye nga ffenna tukkiriza okumenya amateeka as long as tugenda kutereeza mateeka. Naye wakati mu kukwata ekkubo erimenya amateeka singa obeera nga toligguse ng'ate omenya amateeka kabeera kalabaayi. Singa okuba ku musoto omuggo olina okugukuba n'ogugonza, kubanga bw'otagugonza guba gumaze okunyiiga, guba gugenda kukubojja. Olunaku olwaleero mu nkola yonna gy'ogamba ey'okutwalirako Museveni yakukubagana, naye ng'ey'okukubagana yo nteefuteefu bulungi nga tukiggusa. Yo nteefuteefu bulungi nga tukiggusa. Oba kinankonera mu kkubo ne tukwatibwa,
ne tuttibwa kubanga ne Kyagulanyi okwogera obwogezi statement y'ensonga lwaki nawe tewajogera ku mulembe gwo emenya mateeka eno National Unity Platform ogiraba ye ambulere tukumyeko eyo political wing ye ambulere tukumyeko otherwise singa fasigala mu people power denga finna gye twegomba twali badde twasaana wodda twali badde twasibwa dda twali badde twattibwa dda olaba atuttanga tuli mu kibiina ky'ebyobufuzi olwo watya nga tetuli mu kibiina kya byabufuzi nze kwe kuteesa Dr. Kizza Besigye engeri gwe gy'olikana omulamba mu Nnamagye ng'ate waali badde kati osinga ne kuba genero kubanga obukugu obwali bungi olaba bajjeno bannaku zino baddandala abatakwenkanya bukugu nga gwe bw'oli mu Nnamagye omutendeke gwe kulembera nga bwe twakwegattako ng'otugambye ekiggwa leero emirundi gyonna gye tuzze tukwegattako okumala emirundi ena ffe twali tukolera kimu kutwala buyinza kakati eryo ekkuba eryokubiri lyolina lwaki tewalireeta ku mulembe gwo lwaki watulinda kusanjagibwa lwaki watulinda kuttibwa lwaki wakimanyako nti akalulu tekajjaako Museveni ate n'otatubuusa ebbanga lino lyonna ng'okyatukulembedde nga tukuli mabega omanyi otya nti wali basezi ate n'otukulembera okugendawo okunywawo olwendo lw'otuzzi oyagala kututtisa Dr. Kizza Besigye tugambe nti wattisa bannayuganda ng'ekituufu wali okimanyi nti kino kye tulimu kye kijjaako Museveni naye ng'ate ekijjako Museveni kaadi eyo gikwese kaadi eyo gisirikidde omaze kulinda kaseera ka munno n'olyoka ogamba nti akalulu tekajjaako Museveni kituufu tukimanyi naye statement eyo yali baddemu useful nga gwe akyatudde mu mutto gwe mu maaso ku ludda lw'opposition lwaki tewabitubuusa lwaki tewabitugamba lwaki tewatuliramu lwaki watuttisa lwaki watuwambisa lwaki watulemaza lwaki watubuzisaawo nga tokimanyi kkubo lye tukutte terijjaako nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni omumpembe kyokka nga gw'olikkano mulamba oli mu Nnamagye era omanyi ne Museveni okusinga Kyagulanyi wa mumanyi naye gwe ekyakulema okukozesa oyagala kiwa Kyagulanyi nedda kuba olukuŋŋaana otugambe nti leero bannaye gutandikira wano ate Kyagulanyi mwana wa nnyabo Kyagulanyi mwana wa ssebo Kyagulanyi naffe tumulaye bukulu nga mannyo era kye tumwagaza kiri eki kununula Uganda oba kutukulemberamu kwenunula kaakati gwe tubuulire tukusanga enkya ffe tujje tumulekewo kalulu tekajjaako Museveni gwe tugambe enkya we tukusanga tujjeko Museveni oba tutandika olutalo okulwana nga bw'ogambye nti ogenda kudda emabega wa Kyagulanyi nga kukulembeddemu kugenda kulwana kaakati ffe tukwasizza obuvunaanyizibwa bwe kulembera okulwana wingi Bobi Wine akulembere political wingi okununula ensi si buvunaanyizibwa bwa muntu omu kulinga nga kusima ntaana tesimwa muntu omu okujjako ng'omuntu oyo wassemutte nga toyagala bamanyi ate ekyo ky'oba osimye teba ntaana kibeera kinnya okulwanagana oba okununula ensi kibanga kusitula mulambo sirabangako musajja omu nga yeebagazza ekkeesi y'omulambo oba jeneza y'omulambo kyagutwala mu ntaana baba bangi batera kuba 4 akyali 6 wabaayo eno 2 mu maaso 2 emabega ne wakati buli side nga waliwo omuntu omukaakati ffe tubeere eno mu political wing gw'okulembere okulwana wingi at the end of the day ffenna tunoonya kimu kununula bannayuganda asooka okutuuka yayita banne nti bannange mujje mulongoose enju nze ntuuse bannayuganda bajje batuule tutandika ddi tugenda ddi Dr. Besigye tulumba ddi sikiwakanya akalulu tekajjaako Museveni ekyo nkimanyidde ddala bulungi naye akalulu tekajjaako Museveni ng'omaze otulengeza ekkuba eddala ng'ate otukulembeddemu bw'oba wasobola otukulemberamu w'omanyi Museveni watasobola kuviirako gw'ofuuke president otule mu State House lwaki atoyagala tukulembera mu kintu ky'otuwaddeko assurance nti kyekigenda okuggyawo Museveni oba kyekigenda okununula Uganda tukulemberemu ffe tukuweewadde ffe tweyamye okudda emabega kubanga nkugambye Kyagulanyi tetwagala mwagale nga muntu wabula tulina kye tumwagaza era tuli mu mukozesa buki bukozesa okuggusa Uganda mu kwenunula ogituwa Uganda empya ogituwa tukusangewa
situgenda kukulekerera naffe tugenda kukuyambako naye ffe tukusangewa oli ludda wa Dr. Besigye tujje twenunule tugende tulwane kubanga ffenna tukimanyi nti eryo lyekkubo eriyinza okuvaako okugwa kwa gavumenti. Dr. Kizza Besigye mu bantu bonna abakozesa statement eyo gwe tewaali gikozesezza. Twatambula naawe emirundi 2 6 11 16 ninga tetutambula butambuzi naawe nti tutambule tutuuke paka okulonda bwe kuggwako tudde ewaka mirembe. Nga tuyita mu masasi, tuyita mu kufa, tuyita mu butwa, tuyita mu kuwaŋŋanguka, tuyita mu bintu ebikyasinza okubeera ebizibu. Dr. Kizza Besigye okulafuubana kwaffe okwo okututte for granted. Formula yaffe oyo, formula yaffe eyo ogitutte nga tegasa, si ya mugaso si ya muzinzi, si ya mugaso si ya muzinzi kuggwa abatamanyi gikozesa. Naye akalulu kasobola okubaako ketusobola okukakozesa nga sparking factor ne kavaako okugwa kwa gavumenti. Ekyo kyekisinga obukulu. Mbadde nkusaba Dr. Kizza Besigye nga bwe twatambula naawe tambula naffe mu mbeera yonna. Mu kutambula naffe kitegeeza nti naawe osobola okukolawo wingi y'abalwanyi. Olaba mukwata mundu olaba busaale nze mujimpe nja kubeegattako. Nze Dr. Kizza Besigye gwe bw'obanga oyina emmundu ze ezimala esobola okugyawo Museveni nga gwe kyonoonya kiri kimu balwanyi mbaliraako nja kugikwata nja kugitokosa. Naye bino ebyokudda eyo gundi nja kumwegattako nga tugenda kulwana. Lwaki tewatandikira ku mulembe gw'okulwana? Lwaki tewasookera ku mulembe gw'okulwana? Era lwaki strategy y'abanno eva gw'olaba nga nafunga ate strategy y'emu naawe gye wakozesanga? Tusobola okukitegeera nti ogirinamu experience kubanga wagezaako emirundi mingi nnyo ng'egaana. Naye mu kiseera kino ekikulu ekiriwo kya buli omu kukwata waakutte tuggyewo omusajja. Luno lwoya lwa mu nnyindo tuggyewo omusajja. Va mu by'okutuula ewuwo ng'olinda Kyagulanyi ajja kunnyonnyole omudde emabega nti agenda kulwana. Gwe tandika, gwe sooka. Bwe wali oyingira mu byobufuzi ani gwe wadde emabega? Wanyiiga n'ova mu gavumenti n'ojja ku opposition oyingire mu byobufuzi by'okuvuganya naye ng'ovuganya mukamaawo yennyini wanyiiga. Obusungu bwo bwaggwayo. Luli baakukwata wa n'onyiiga? Oba luli ani yakwegayirira okugamba nti ekimala kimala? Obwo obusungu obwakuvuga okujja mu kabineeti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni nga state minister ow'ensonga z'ebweru bwe buba bukuvuga mu kumuggyako n'essaawa eno ng'otondawo kulwana wingiyo. Eyo gy'oyogerako ffe tujja kwegattako naye tuve mu kusekeeterera bannaffe n'okulima bannaffe empindi ku mugongo omu tebalina maanyi tebasobola era tebalisobola ng'ate mmwe mwaweebwa omukisa n'obudde mu kintu kyekimu kye muvumirira ekyabannammwe. Dr. Kizza Besigye singa wali oyagala kulwana nga eimuyo ddala kituufu yali yakulwana mu Kabaka bamuganya okugenda Bugere mu mwaka gwa 2009 where were you? Saawulira ku ddoboozi lyo, saakulabako nti wuuna awantu, saakuwulizaako. Saa ino gwagamba tekijjako Museveni kulwana mukisa ky'ogusinga ogwa 2009 waliwa. Dr. Kizza Besigye tubeere bantu bakulu era njagala tubeere bantu b'amazima. Mwaka gwa 2009 nga baganye Katikkiro kugenda Obugerere, Obuganda ne bwegugunga, Uganda neegwamu nabe yonna. Where were you? Olaba fe abantu ba wansi, olaba fe abantu ba bulijjo abatamanyina byakulwana. Twalwanagana n'amagye okumala ennaku 3 naye nga tetulina aseesaamu, nga tetuliikaayo ssira, nga tetuliiko ayamba. Singa wajja tekyali wedde nga gwe munnamagye omutendeka amanyine waakwata Museveni n'abagamba nti emmotoka ya Amerika tekubwa kintu kyonna era kituufu naye yagikola amanyi waagikwata okugisaanyaawo. Dr. Kizza Besigye waleeta Museveni gwe wamujjanjabana omanyi w'omukwata okusobola okuvaawo. Abatuuze bakusimidde empangi kw'ogenda okutandikira okulima olubimbi lw'okutununula bagambye tugukumye. Wali ludda wa tewajjayo yadde n'ekipiira. Situwakuwuliza nako, situwakulaba nako. Gulowooza mukisa ki gwe tugenda okufuna omulala ogusinga ogwo? Bannayuganda baali banyiize
naddala abaganda nga tokimanyi nti ekyoto ky'obuyinza kiri mu Buganda. Omuganda bw'anyiiga ne yeegugunga tosula. Y'ensonga lwaki nammwe mwali mulwana mwava ewammwe ne mujja mu Buganda kubanga mukimanyi weewali ekyoto ky'obuyinza. Awali ekyoto ky'obuyinza anyiiza ayagala kuyiwa kasaka ka Museveni weekukunise. Oli eyo otudde tewajja essaawa eno otugamba akalulu tekajjaako Museveni. Kwolwo twali twagala mujjako. Kwolwo olunaku Museveni twali twagala muyiwa Dr. Kizza Besigye, but where were you? The question is where you? Bobi Wine we bamukwatira eruuka era twayagala okugukuma. Where were you? Godde mbeteze wedde. Noga hae twalikoze bwetu kine bwetu. Kyokka mu mbeteze tubadde tugenda kufunirawo solution oba answer. Ekyo kibuuzo kye tubadde twebuuza ebbanga. Oba ekyo kye tubadde tunoonya ebbanga. Naye buli wabaawo embeera tobaawo. Dr. Kizza Besigye buli wabaawo embeera tolabikako. Wabula ogeredde eggwanga tewali naali ku luguudo. Buli omu ali ku mirimu gye. Buli omu ali ku bibye. Then ng'ovaayo. Bannaye tusobola okulwana wekijjako Museveni kulwana. Naye bwe tukuma tujja kweraliikiriramu. Wana abasuubuzi babadde mu bwegugungu lwaki tojjidda. Kuba ate baali kuwuliriza ne ssente ezirwana baali zikuwadde naye era tozze. Tubuuza bwe kibanga okulwana kwe kuyina okujjako omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Where were you? Mu ssaga ya 2029. Where were you? Bobi Wine nga bamukwatidde eruuka. Buli lwevuga tetukulaba. Buli lwogawulyanga geswatanga eno ffe tukuma ebipiira situkulaba. Wabula tukulaba biteeredde n'otukakasanga akalulu bwe katajjaako Museveni kye ekimujjako kulwana ne twalwana ne tubulako liida nga liida waffe situmanyi oba ali Kasangati oba ali Rukungiri oba ali bweru w'eggwanga. Tetwawulira ku ddoboozi lye wadde ekirowoozo kye. Kale wadde teyaliwo physical naye wadde okutuduumira nakyo kyagaana. Kubanga Dr. Kizza Besigye njagala okuba akafaananyi kati ng'abe Nateete wa Kisekka abaali abataamuuvu mu ssaga ya 29 ng'okutta emmotoka yaffe eri nga gwagamba nti tulina okulwana n'ojja nga kuliko ekiziina mulwane sawa ya kwenunura sitarudi tusonga embeere safari ndefu tembeya. Ebe nali badde nkusuubira muwali abe bwe tulwana gwe. Omanyi ekitegeeza okulwana nga waliwo omuwagizi ate omuwagizi gukkiririzaamu era omukulembezeewo. Naye tewajja oba mubaawa mu budde ng'obwo mwe tulina okwenununira. Kyokka ate mugeera tewali kibeera. Kalulu tekajjaako Museveni. Okulwana kwe kujjako Museveni. Ddi lw'olijja tulwane. Nga mu budde bonna bwe tufunidde omukisa okuga nti akasajja tukakwatire wano tulwane. Dr. Kizza Besigye situddamu kuwulira ddoboozi lyo yadde okukulabako yadde okuwulizaako nti twamulabyeko nti wuuna awantu. Dr. Kizza Besigye bino ebintu si bya Kyagulanyi. Bino ebintu bya bannayuganda abanyigirizibwa abatambula naawe nga it's your turn naawe okutambula nabo. Tonga yeekolera ge gange bye.